nga byambadde costumes ez'amazina ag'enjawulo. Vidiyo egenda kufuluma ku ssaawa 7. Tugenda kukiringalinga ku ssaawa 7. Kati tuzayo ndowooza ku YouTube ne media platforms zange zonna. Ndowooza amazina gonna ne g'oyagala agaffe wano g'eyagala kuba vidiyo tennafuluma. Kubanga I'm the queen of culture. Kitegeeza buli mazina nagataddemu. Why African woman? First of all, I'm a woman. Manyi omukyala byayitamu okubeera successful. Ndi mukyala inspiring abakyala bonna. Bawe ndi siri bubi. Mukama ntambuza mu lugendo lungi, mpise mu bingi, naye Mukama alina wantadde nga Kristo sobola okuyimirawo n'enjogerera abakyala. Kyekyo mukwano. Kampeyini eno etandika ddi era lwaki omulundi guno tuzze tugiraba eya domestic violence naye tumunyemu omutwe guno olimu etandika ddi? Neyanza mwanyinaze Namatovu Celebrity Truck. Kampeyini eno eya Say No to Domestic Violence sijja gamba nti etandika nkyo oba ddi, yatandika dda. Domestic violence tuzze tumulaba bannange. Naffe abayimbi batukuba. Abayimbi bangi bemulabye bakuba. Abakyala bangi bemulabye celebrities bakuba. Kitegeera. So kati ekyo tekiriiko nti oba ki. Nti campaign eyo sigenda kuba nti ntambula nga ngamba Say No to Domestic Violence. Naye akagamba ako mu luyimba lwange lwa African Woman nakataddemu olw'ensonga abakyala bangi bakubwa. Naye ate ne bawangula. So ekyokuba nti domestically baba violating tekibabeeza wansi, balina okusituka ne bakola ate era ne babeera bawanguzi. Band music walitokola ssente ate nga twabalabanga nnyo mu band music namukolinga concerts nemukola ssente nemukola ebikola tugaye band music taliimu ssente kyebava abantu bakyamujjumbira nnyo nti bamuvuddeko tebakyagala kubanga bakola band music kuba ogambye n'abali oba osobola okuva eno osobola osala n'oyingira mu bikoze newaliyo ssente nnyingi. Twagala otugulireko nakusoomozebwa kikuosanze ng'osala okuva eno mu band okudda mu culture music eno okuyimba. Tugambe nti mukusalawo okugenda eno mu culture music kyemuva ebiina bino ebya bandi bigudde n'okusasika okuggwawo lwabbula lya ssente nti abayimbi baba bangi ate nga temuyingiza nnyo. Mako kansooke nkutereezeemu kaliko oyogedde naye nga munnamawulire sijja kunenya obadde olina okwogera nti nkoze ssente nnyingi nnyo mu music ono wa culture music. Si bwe kiri. Nayogedde bwe nti bwe nali mu band music, by the way, unfortunately nze nali siyimba mikolo, nali nnyimba ennyimba ezo era ze nabayimbiddemu laavu y'okuvuganya naye abasajja. Ennyimba ezo nali nziyimba ku show nga bajja, ate ebiseera we naziyimbira concerts tezaalingawo. Concert yange eyasooka yali Kiwubaalo, nali ku former obligato ate mwalimu tugambanga abantu tebannategeera nnyo kye bayita concerts, nga tebannakitegeera nnyo nga concerts teziriiwo nnyo, nze ngaze nali sizikola. Naye ate nalina ekibiina kye ntambuliramu nga tutambulira mu program maybe zaaliwo naye ng'ekibiina kiŋŋamba hold on, togenda kukola concert nga bakama bo tebannakola ki, tebannakola. So kati nkyogedde lwakuba njagala kutereezaamu nti culture music sigamba nti alimu ssente nnyingi nnyo kubanga bambi oyinza okutomeza abaana ne bajja nga kye basuubira ati ne bagamba Irene yatugamba kati nga tetuzifuna. Culture music ngambye compared to the other kind of music gwe nali nnyimba, ono music alina wantuusizza wanyambusizza okunnyongerako ate mu time mwenkyagalidde nga band music agenza akendeera. So kati lwakuba mpisiza nti mu kasente ne financially of course sijja gamba nti sizifuna era nazifuna
era ekyo I appreciate nkyebaziza Mukama naye nga sigambye mbu oli music teyampeerako ddala yadde 10 nno era ekyo nakyogeredde era mwebaza alina we yantuusa naye natuusa ekiseera ng'ekyo kye nina okukola okusinziira ku situation eriwo ate ng'era nkyesobola yeah. Irene, how are you doing? Fine, how are you? Last night I was having The dances. Of course, you've been seeing my music. I've been interacting in dances, different dances. I think they represent the Afro-pop music, the dances themselves. Thank you. Thank you. The dressing code and whatever. Thank you so much. Lwegatiddwamu abantu bameka okuba nga muli wandika gwe walwandise weka oba mwafuna ttiimu okuba nga muwandika olulimi ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ebiseera biri wali oyimba band music wali toteekawo nnyo concert era n'otumensioninga concert gye wakola yali wali ku bigato enkadde tusuubire omwaka ogujja engeri gye tutuusiza embiibya nti tugenda kuba nga tukola zi concert nga Irene Namatovu. Obviously, God willing, Mukama ataase ekimu kitambule bulungi ne ttiimu yange era bwe ngibagambye because I know I have a strong team. Manyi ndina ttiimu eyagala okumpushinga okugenda mu maaso. Manyi ekyo management team yange tujja kisalawo nayo nga time yakyo etuuse. Yeah. Thank you very much. Sorry, waliwo ekibuuzo kyo kyembadde sizeemu. Concept eno eya African woman twatuula ku kikatru n'omwami Kaddu, twali ne Mr. Kaddu ne kikatru n'omwami omwana bamuyita Joy. By the way, omwana ono muyimbi naye mumuwagire naye mwana muto muyimbi akuze kakati ne tutuula era nga bwemumanyi ne tuzimba ne tugamba ki ekiddako etwatuula ne director wange oyo atasobodde kulabikako naye nga mu maaso eyo mugenda mulaba. By the way, ali behind everything mu culture journey yange eno gyendimu namufu wange ono kati ne tutuula ne tuyiya concept ne tugamba tukoze tutya kati twaleese engoma twaleese kino nekino 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 ne tuyita ne tugamba ne twogera ku bawandiisi ab'enjawulo ne tuyita omwana gwe bayita Isaac yeyita desire writer tumugamba yeyayiya by the way yayiya zaabike ne tumuwa concept yaffe ne tumugamba twagala kino tukikole booti ne booti olw'ensonga tulina we twetaaga era concept yaffe n'agizimba n'agituusa mugenda okiraba weetuuse. Ekibuuzo desire writer yeyayiya oluyimba. Thank you very much. Batwanjulidde omuyimbi waffe osobola otubuuzaako sente. Neyanze nnyo neyanzeke mami okuba nti ompadde omukisa guno nange bantula Prince Joy okuva mu The New Eagles yayimba akayimba kebayita nfa naawe nze omu ku ttiimu ebadde ekola ne mami ebbanga lyonna era ttiimu yaffe ssebo Eddie wagambye ngo batusudde tugenda kuli awo nedda ssebo tukyaliwo so nze bantula Prince Joy okuva mu The New Eagles basaba bange munyambeko ku promotion sofa banyambeko mwebale Razia n'abalala salimo mwebale nnyo so nsaba obuyambi bwamwe nga bamawulire nayanza kujja yabyebyo. All right, thank you so much. Essaawa eno ngenda saba bamawulire tugende mu one on one.